nze kati ani yali amanyi nti Lugombo nsobola okutula ne Ruth Kalibala? No. Buli munnamawulire. Linda kekyo kitono nnyo bameka boosisinkanye. Buli munnamawulire otuula naye. Ani yali amanyi nti Lugombo asobola okkeera ku makya najja ku NTV. Saakeera ku makya nenzija ne kati nange munyambe munkyazeeko. Status ye ejja kuleeta mu bantu abo. Bw'olabanga abantu abo toba fiti nga toba maakinga tonnatuuka. Olina kukola bukozi obafaanane era obenkane. So tokolima. Tokolima. Era bino byogamba n'ozungira mu ofiisi z'abasajja noga nti abasajja beematira. Ogenda mu bunyumiza mboozi ki? Ng'oli mu sandaka ya mutwalo omusajja ali munda. Gwali naye mu mboozi gy'oyagala okusazaamu bali mu kwebuza nti kakati bano abasajja naye balimba. Tosobola kungamba akazimba ako nti kabuwumbi 5 wakimaka tubuwe 4 obuwumbi. Ye mboozi yaabwe. Nga n'okalingizaako tokalabangako nga ddisikako. Emboozi akaki? Akawumbi. Anti goze mu mboozi. Ate kakati nkugambye n'obukadde 10 tobumanyi. Gannange. N'obukadde 10 tobumanyi. Kati tukomokeera ku makyo genda mu bantu okwabuza nti wange wakikola otya? Anseriemu. Bwe nakikola si bw'ogenda okukikola. Kubanga Sidoli Lupaleria gye yajja ssente Bitatule si gye yazijja. Mwami Bitatule gye yajja ssente Mwami Kirumira si gye yazijja. Mwami Kirumira gye yajja ssente Mwami Hamis Kigunu si gye yazijja. Abo bonna baatuuka ku level ne batuuka nga balina ekibagatta bonna balina ebizimbe. Kituufu. Sooka ofuneyo akeedi mu Kampala ojja kutuula nabo. Naye bw'okeera ku makya naga nange njagala mbafaanane kati bwe nsanga omusajja oyo mulaba nsooka ne mugamba nampayo obukadde ng'ebi. Ruth nkubuulire olaba wooli awo muzira kisanajja ekisawo ne kigwa n'akuwa obuwumbi 5 bufa olaba. Kubanga tomanyi kyogenda kuzaako. Tezinnatuuka era bangi tubalabye wano ba Sileya. N'afuna omukisa muzze mu balaba. N'afuna ssente nga mpitirivu temubavuma. Nti musiru nze nenfuna ezo lwaki simala kukola kino omwavu oba ne pulani naye okuzissa mu nkola. Kituufu. Lwaki simusooka nenkola kino nandisoose nenkola bwe nti nandisoose nengula wano nandisoose nengula Linda lonaazifuna ajja bikola. Pulaninge bulungi. Naye abaana bano ekibasumbuwa ssente zibagwako nga si nkole. Kati nga ne bw'asokolako akakadde alaba zikyaliwo agenda okukkiriza nti ziweddewo oba nti ziggwawo ng'ekisawo kikalidde nga tekikyasobola kugula munyonyo naye jjukira abadde apangisa munyonyo. Abadde apangisa munyonyo afaanane bali. Kitegeeza ki? Gwe kennyini tuula gw'olina ansa yo tewali alina ansa yo. Weezuule. Naye okwezuula kulimu ebika. Buli omu alina neezuula yiye. Buli omu alina neezuula ye. Ruth bye wayitamu si byempiseemu. Kituufu. Naye ka tulina ekitugatta. Nti Ruth ayogera ku bukadde 10 nange ne mbwogera. Tebukyakutiisa. Waliwo omukwano gwange yaŋŋamba twali mu banka emu omukyala yali ajjayo 7 ye nga tuli mu layini mpanvu tugize tuwaganyiza omukyala ajjayo 7 ye ne bagimuwa n'asooka akwata 10 nga bw'alizinga. Okitegedde akwata mutwalo ne ziwere 10 n'azizingamu akapapula. Omwana kyava mu tatuwa gwe banaamuwa obukadde 10 tebaggala ebbanka. Tebaggala ebbanka oba okitegeera. Kati obulamu bwe tubaamu ebiseera ebisinga gwe kennyini ne bw'ogamba nti njagala kubeera nga gundi mukolerere toyina kusooka kumusinkana tajja kuwa kadde kumusinkana tajja kuwa mboozi.